amasaako agava mu ddwaniro, emiranga, emizinga, okwossaako n'amasasi ageesooza buli wozza amaanyi omusaayi gukulukuta. Kakati nno wetujjidde ku mpewo olunaku olwaleero, Abayisirayiri balabika bakyusizzaamu enkuba. Hamza Dado ne Mustafa Tureya bano nno bannamawulire, bano nno battiddwa mu kitundutundu ekya Khan Yunus. Kati bano abasajja batandise okukola. Omanyi Israeli ekituufu kiri nti bannamawulire, olaba ojjukira olutalo olwa Russia ne Ukraine. Yes. Singa lwekiri wetegereza, abasajja bano bafulumyanga ekintu buli kaseera, naye nga balinnya okusaidi yaki ya Ukraine. Bannamawulire bajenero bwe bati bafudde, abantu bwe bati Russia, abantu bwe bati abasigaye ba Russia battiddwa, obijjukira. Kati Russia naye nga erina mativi gekozesa, so naye nga bo egerereza amawulire okusigala mu mawanga agakula baali bakuba nnyo Russia. Kakati ate bwe kizze ku kino ekikwewunyisa, amawanga ag'amaanyi agamu n'amawanga amalala amawulire gaabwe agafuluma galaga nti Isirayiri yetta abantu abangi mu Gaza. luli oludda tebaliwogerera nnyo, teboogera nnyo ku saidi ya Isirayiri nga manya saidi ya bagundi aba Hamasi, simanyi bakoze bati aba Hamasi, bali nnyo ku Isirayiri okuba. Ate nga indeed Isirayiri yekuba ekubye nnyo kwegamba, ate neeyitawo kwegamba yali badde ekubakuba yeekubye neekola ki, ekubye neeyitawo kwegamba buli gwoyita bwoti bannamawulire battibwa. Ensonga emu ettisa bannamawulire nti bebawa nnyo amawulire n'okulaga ebifaananyi, embeera bweri eri. Kakati era Isirayiri bakoze obulumbaganyi kumpi n'eddwaliro, era nga wetwogera ku budde buno abantu 40 n'abo bagende ku bisago bafudde ku ddwaliro kwennyini kwekoze obulumbaganyi. Ennono genocide yennyini osegera bulungi nnyo. Abasajja battibwa, naye bannange nze kyentya, nze ntidde badokita abali mu Gaza Alkasa we bakubye, abadokita abali mu Gaza mbatya. Waliwo omusajja gwe baalaze yagaa nti ye agenda kufiira wano ngajjanjaba tavaawo, naye buli luvannyuma lwa ddakiika 2 bayingiza abalwadde abatasukka mu 10. Manya abasukka mu 10 gwe balamu abo, every after 2 minutes basiibula bayingiza. Endaba gyendabamu ekintu kino, Abayisirayiri beyongedde okuba residential areas. Yes, ebifo ebisulwamu, ebifo ebiri congested, ebirimu abantu abangi, amalwaliro wegali bakubawo nnyo. Kati so bali mu mbeera eyo. Naye Amerika yali ewabuddemu negamba nti Isirayiri efube nnyo okulaba nga etaasa munnansi. Ale kati neetaasa etya ne bwe naayogera, kubanga kinyama gamba akuwaana bawerekedde akubanja civilian abatalina idea yonna. Bino byakubanja nawerekedde akuwalana. Munnamagye alwane ne munnamagye munne, abantu b'ensi babaleke. Kakati n'otwogera ku budde buno, omusaayi ogumansuka nga bayingiza abantu mu malwaliro, omusaayi gute wali badeka erinyanga bucha ndoza kankyogere bwe ntyo. Amalwaliro nada Elukasa erinyanga bucha ku nzigi wano we bayingiriza abantu, omusaayi guli awo kubanga gwe bakubye omukono, gwe bakubye okugulu, ekiwuduwudu ekizene eri waggulu kyogera nene wansi, buli kimu kyonna kiwuduwudu. So kati sofa embeera eri mu Gaza yeraliikiriza, ng'ate Isirayiri ekulaga nti tegenda kussa mukono. So ezo nno z'ensonga ezigenda maaso wakati wa Palestine ne Israel. Kati bwe tuba tuvuddeyo tugenze mu Russia, Zelensky agambye nti abantu bwe bali basuubira nasakigamba wano, Zelensky oluvannyuma lw'okuba nti abasirikale be abamu baakowa olutalo,
ate ng'omusajja abadde bakubaka kayala atakulabwajjayo Zelensky agambye nti bane bwituuse bano abantu be mbadde mmanyi abange baŋŋamba nteese ne Russia kabaka weddemu bagende mu lutuula bateese okitegeera kabaka weddemu so agambye wano Zelensky says allies not pressurizing to stop pressurizing Ukraine to fight Russia. Bugomu balijjewo basindikiriza Ukraine okulekerawo okulwanagana ne Russia bateeseganye balekerayo ebyokulwana naye tulowooza nti ekyo kikulu era kiyinza okukola singa bakaana ne batuula ku mmeeza emu ne bafuna eddoboozi limu. Tuba tukyayogera wano aba youth ne basindika zi drone 21 okuba mu saidi ya Israeli. Aba youth ne bakunyonyolako. Aba youth bano bali mu Yemen. Naye ate abasirikale obaka tugambe ebyuma ebyeyambisibwa mu bbanga oketta n'okkuba bikuba ezi drone 21 ezo zonna zabadde zisindikiddwa. Wabula mu busajja baaba so kati awo tusooke tukiwunzikire awo ale tulinde ebijja.